tekkirizibwa kukola makomera kubanga si mulimu gwabwe. Ekkomera erisiba abavubi eriri Goli. Ekkomera erisiba abantu liri wano Zinga, Mwero siye Zinga. Badde tulinawo embeera nga bamala obbakwata abaana baffe babasibira eri. Babasibira wali mu keeki balinayo oba kkomera simanyisa. Buuza nti mwagala amagye tugateeke mu tteeka. Wano olwaleero tulina minisitule tutwale ya fisheries. Nali nasaba aba investors baffe bafuneewo akadde basinkane abavubi baffe wano babategeeze envuba eno eya catch fishing ekola etya. Ye baagala kukolegana naffe batya kubanga ebiseera ebisinga abantu tebamanyi nti oba keegi woogiriraana omuntu aba ayagala kukola ki kubba mu byennyanja. Era RDC nkuloopera abaana abangi abavubi baffe batwalibwa mu kkooti era nga bavunaanibwa. Naye bwe nvaayo n'enjogera bagamba era Madamu RDC bwe nvaayo n'enjogera ate bagamba Madamu OC ali ku ludda lw'abano abantu. Naye jjukira bizinensi yaffe ey'aba investors gye baatandikawo yeetaaga nga tuli in harmony with the Wanayinchi, with the people they found in the area. So mbadde nkusaba Madam RDC bw'oba ng'ovudde wano otuukeyo oyogere nabo bafune akadde bajje batusisinkane batubuulire mita mmeka ze tulina okulekawo bwe baba abaana baffe bagenze kuvuba. N'ekyokubiri Madam RDC tubadde tulinawo embeera nga bamala obbakwata abaana baffe babasibira eri. Babasibira wali mu keeki balinayo oba kkomera simanyi sijja kubanga sikomera naye basulayo ne babaleeta ku makya. And by virtue of the law it is illegal. If you get a serious Ugandan you can be detained of illegal detention. So era ebyo byonna Madam nabiwaabira nabitegeezaako Deputy RDC wamu ne Deputy RPC wamu ne District Police Commander era tebadde tebanaba kutuukawo. Mmwe obutatuyamba samwe kyova olaba envuba embi ekyali mu mazzi. Naye singa ffenna tuba tukwatira wamu olaba zinenga tina emikono gy'olaba kano kampi luno oluwanvuko luno oluwa naye kano bwe kavaawo tolowooza bino kintu kijja kukwata ng'etandibadde zonna nga zeekutte wamu. Mwenna abali wano buli muvubi yenna ekyennyanja bwe kidda mu mazzi n'ofuna ekyennyanja toyagamba eno byatuyamba ekyennyanja kidda mu mazzi era kijja kuyamba family which I kyenjagala to be for kerosene lamps. Galina ku baana amataala agakozesa paraffin. Fishing off the shoreline it is supposed to be 2 kilometers. Okuvuba mulina kuvuba okusuka kilomita 2. Nembuuza mwatuula mutya okubagamba nti bajje balundire mu nnyanja yaffe ebyennyanja nga ffe tukuze tumanye ebyennyanja birundibwa ku ttale kwe kukozebwa zikeegi. Mbasaba mudde wansi n'abayinvesita abo mulungamye abatuuze kubanga we mpulira keegi negenda ejjinja bagamba nti wakati mu keegi toyitawo nga bwe twayita okuva edda nedda tuzaaliddwa kuno tukulidde kuno tukaddiyidde kuno. Ekkomera erisiba abavubi eriri Goli. Ekkomera erisiba abantu liri wano Zinga, Mwero siye Zinga. Oyo ssentebe w'Egoli yerwanako. Ewange ninayo investor omu ye Mr. Case wakwata abantu atera nnyo okubaleeta ewange nange ne musindika ku police nsuubira bakyasinza okubeerugaza abangi. Era ebigambo ebyo byawaawala nnyo
Kumanya okwangu okutonotono ekitalina katale tekiba na muwendo. Kiba kibi nnyo okujja eno wansi okubonyaabonya ba stakeholder nga tuleseewo abaleeta ebimenya amateeka. Tukiyimbye ebbanga ddene ntambula mu nkiiko buli olubeerayo, era ebiseera ebisinga nayogeranga nnyo ne Niwagaba nga nintaki naye, ne kati njogera nnyo ne Lieutenant Colonel Kayija ne nkimugamba ne tubeera mu nkiiko nti ekitalina katale tekiba na muwendo. Twandikugezezzaako nnyo okukwata ku butale nga tetunalowooza nnyo okubonyaabonya ba stakeholder. Lwa nsonga tuyinza buli omu atuwa lipooti yiye, osindika bannafiri bajje bakole risaaki, abaaki bakole risaaki, naye kyamakulu nnyo okubuuza bano abaseyalinga ku nnyanja tukoze tutya.